Esther Nagadya Kalema omutuuze w'e Maganjo mu ggombolola y'e Nabweru mu Nansana tumusanze mu maka ge wakati mu kusoberwa. Bw'oyingira mu nnyumba mwasuula ekikwaniriza ge macupa g'eddagala gamuteekebwako kumpi buli ssaawa era nga ne we tutuukidde nga yakava ku ccupa. Nagadya nga wamutunuulidde oyinza okugamba talina wadde ekimuluma wabula ate bw'omwetegereza w'olaba zipulasita ze bamusiba mu bifo ebitali bimu oluvannyuma lw'okuteekebwako eccupa z'eddagala. Nagadya asoose kuba mugumu ng'atunyumiza olugendo lw'obulamu bwe bwe yafuna ng'ali mu siniya ey'okusatu obwamulemerako n'okutuusa kati. Era ekiseera kyatuuka nga nze bamanyi ku ssomero awaka ti Esther buli mwezi amala wiiki nnamba ng'alumizibwa. Ng'amaze okusoma yafuna omulimu wabula aba ali mu kukola eno obulumi gye bweyongera obw'amaanyi n'atuuka ne mu ddwaliro e Mulago okuzuula ekituufu ekimuluma. Nali ku mulimu peeni n'etandika okuntabukira okuyita mu mwezi omulamba gwonna nga buli lunaku nnumizibwa, buli lunaku nga nnumizibwa. Kakati twasooka Mulago ne bakebera ne nkola tesiti ez'enjawulo ne tukola ne cancer screening naye byonna byazuulibwa nga tebalina kye balaba. Olw'obulumi obwali obungi yatuuka kumpi mu buli ddwaliro okwali n'ensambya. Obulumi ne bweyongera ne ŋŋenda e Lubaga. E Lubaga nabo ne bakeberako naye nga nabo tebalina kye bagamba nti nno kikino, peyini ne yeeyongera. Ng'olwo sikyasobola na kukola. Peyini ne yeeyongera kati ne bangamba gendako ensambya. Eno gye baakamutemera nti alina ekirwadde ky'oyinza okuyita eky'omulubuto ki endometriosis era ne bamuwa eddagala eri muziyiza obutagenda mu nsonga nga bwe bakijjanjaba. Tebyali byangu. Basooka ne banteekako ku Zoladex okumala emyezi 6 mwogwo omwaka ogwa 2015 nenziberako buli mwezi. Ezo empiso tuzifuna ng'obeera ng'ali mu menopause. Ng'amaze okufuna omusajja yamutegeeza nga bw'alina ekirwadde kino naye n'amusuubiza okugumiikiriza nga bwe kijjanjabibwa. Kituufu nze nali nsazeewo obutafumbirwa era yali mukwano gwange naye bwe yaŋŋamba nti nno njagala kukwasa Esther ne mugamba nedda. Nina obulwadde buno era obadde obumanyi obw'endometriosis nnyinza okutawaanya nga tuli mu bufumbo. N'aŋŋamba nedda. Esther nja kuwasa ate ani anaakuwasa? Nze ajja okusobola mwene embeera. Nagadya obufumbo tabunyumirwanga nako bukyanga buyingirana nti ekirwadde kyalinga ekiwendule ate ne kikomawo buto. Tetwamalako neyo period yaffe ya honeymoon gye nava mu bulumi. Obulumi gye banzija ne nanzirusa mu ddwaliro peeni n'etabuka. Mu mwaka gwa 2015 abasawo baamuwa amagezi alongoosebwe okukimala amaanyi kyokka wadde kyakolebwa obulwadde bwalema. Profesa Byaruhanga ye yakulemberamu ne bakola laparatome bambikula lubuto. Ne bambikula olubuto yagenda olaba nga buli kimu kifu nga katishu kakiridde buli kimu kakibisse. Kye yakola yasalasalako byasobola n'ajjamu ovary yange eya left. Wakati mu maziga atunnyonnyodde nti mu bufumbo bwe yakafuna embuto ezisoba mu 10 zonna nga zivaamu nga n'olusembyeyo baalumugjamu nga lwa myezi 7 nga n'omwana mufu. Anzitidde abaana bange sirina mwana kuze naye nsuubira nsobola okubeerawo ekirala mbeereko omukyala nange mu maka gange. We twogerera Nagadya yakalongoosebwa emirundi 8 naye tewali kikyuka. Naye obulumi bunzita sirina kye nsobola kukola ng'omukyala. Mu kiseera kino okubeerawo alina kuba ku ddagala eriweweeza ku bulumi. Kuleno bakubaga embiso ebigere byonna byafa n'okufa n'ebizimba byonna. Kati abasawo baamuwadde amagezi kugenda mu ggwanga lya Buyindi ery'abakugu abasobola okumala ekirwadde kino amaanyi. Ekirungi Dr. Elina Nakintu yaliko India era nga tuli mu lukiiko lwonna abo badokita bonna n'abakontakitinga n'abagamba musobola okutuyambako ku nsonga eno n'eno n'eno.
ne bagamba nti nno iye. Ebyembi ono baamusabye ensimbi obukadde 45 obwa ssente za kuno bw'atalina. Myaka 7 sikola akuva lwe nafumbirwa ate nga nali nkola asinaba okufumbirwa lekasa natandika ebyokwegatta payini. Agamba ensimbi ze baalina bazikozesa era batunze buli kimu nga kati tebalina wa kujja 10 wano waasabidde abazira okumudduukirira asobole okutaasa obulamu bwe. Nsaba munyambe nongoose n'endometriosis aluma bannange aluma. Mu kiseera kino essuubi limulimu bazira kisa okumukwasizaako okufuna ssente obukadde 45 asobole okulongoosebwa. Munyambe w'emikwano. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.